And these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because now that's why he's being arrested, because in that place I have cameras. Cameras? Not only cameras, there were people who recorded videos. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV nze ade Wilberforce King Muyanja. Amawulire getulina agatambula oba gakagwawo kwe kusibwa kwa Munnabutambala constituency. Omukulu Muwanga Kivumbi akwatiddwa. Police evuddeyo nekakasa okwatibwa kw'omukulu ono naye nga Focus TV twagamba nti tujja kuwanga details ezoba tolabye ku mawulire oba zoba tolabye ku TV endala. Muwanga Kivumbi ono yaani era kyekimusibizza. Kino kiyinza kuba kitegeeza kikusaawa zino naddala nga ensi tennaba kubeera mumativu nabyava mu kulonda nga 15 omwezi guno. Muwanga Kivumbi ono ekisookera ddala munnabyabufuzi omukuukutivu ddala era eyabyetaba mu byokulonda oba mu byobululu okuva edda nedda okufa nga muvubuka muto abadde alina gurupu nnyingi zajje abeeramu ez'ebyobufuzi. So kitegeeza nti is a citizen, is a senior citizen era is a senior politician mu byobufuzi by'eggwanga lyettu Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okumuwa okubeera mu myuka we owa Buganda vice oba deputy president owa Buganda region. Kitegeeza alina byasinziirako bingi nnyo okulaba nga atuuka ku kino kyali. Omukulu ono atemiza myaka 52 egy'obukulu era nga abaddewoko ebbanga eriwerako mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda mu kujja mu kalulu kano aka 2026 abadde ajja ku kisanja kye ekyokuna ng'akiikira abantu b'e Butambala constituency. Remember mu kujja mu parliament yajja mu 2012 so nga akalulu kaaliwo ak'okulonda kaali ka 2011. Oyinza okulowooza lwaki. One, mu 2011 oyo yennyini mu kalulu akalondebwa nga gwena kuzomezi 18 February 2011 akaali general elections yawangulwa mu NRM gwe bayita Faizo Kikulugonyo. Ono Kikulugonyo wamuwangula yavaayo n'awaabira oba natwala omusango gwe mu kooti oluvannyuma lw'okugamba nti waliwo enguzi n'oggulira abalonzi ebyakolebwa mu kalulu ako. Era kigambibwa amawulire galaga nti ye bwe yagenda n'akola petition kooti n'esala omusango n'egamba nti okulondebwa k'omusajja ono wa NRM Faizo kusalibwemu. Era bwe kwasalibwamu baakola by elections mu September wa 2012 mu 2012. Omukulu ono Muwanga Kivumbi n'awangula obwa MP. Remember by then ngali mu kibiina kya DP kyabaddemu mpaka 22 we bavuddeyo okujja okujoyininga NUP. Bw'avaawo n'akwata ekisanja ekyo ekya 2 kuva 2012 mpaka 2016 n'ajja n'akomawo era n'awangula mpaka 2020 ajoyininga NUP okuva mu DP. Ekibiina kyali aluddemu ebbanga ddene nnyo. Mujjukire nti Muwanga Kivumbi ono tanajoyininga active politics oba kugenda mu parliament. Yaliko mu pressure groups ez'enjawulo ng'eya walk to work y'omu kwabo abaali sibenyesira. Tujjukire ne ku mulembe gwa term limit era y'omu kwabo abaali bannabyabufuzi abalinga vocal abavangayo nnyo okulaba nga bawakanya ebiba bivudde mu parliament ebiba bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So olunaku olwaleero akwatiddwa poliisi egamba nti yeekobaana mu kuttibwa kw'abantu oba ku kyoboleddembe okwali mu kalulu ng'alondebwa 2026 ennaku z'omwezi 15. Era Muwanga Kivumbi yennyini yavaayo n'agamba nti abantu kawere 10 battibwa bakubibwa amasasi mu galagi ewaka oba mu makaage ekiro ky'olwo olunaku lwe baalonda akalulu. So webiba nga bino byonna bibaddewo ng'omuntu ng'ono avuddeyo neekubira endunagano abantu battiddwa ewange ate poliisi nevaayo nekugamba nti okwatiddwa kuba omusango gw'okuttira abantu ewuwo. Bino nabireko Munnayuganda yeebuuza which one is which? Ki ekituufu ki ekitali kituufu? Kuba ovuddeyo neweemulugunya oba n'olaga obutali bumativu
kwebyo byakolebwako ate n'osibibwa olw'okulaga otali bumativu kwebyo byakolebwako. So omusango guno mutaddeko naye tulindire biki ebiyinza okubeera nga bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Remember akalulu ako kalimu ebivyo bingi nnyo okusinziira nga bye yagamba era n'awangulwa naye balangirira omuntu omulala atali wa NUP n'agamba nti obuwanguzi bwe n'obwalulu bati yagusemu bwabbibwa okusinziira ku ebyo ebyali vulugu eyakolebwa mu kalulu kano. Nkujjukiza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'alaga butereevu n'agamba nti ketugendamu si kalulu aka bulijjo era ku mikutu gye gyonna abadde nga ajja kinoganya nti buno obululu bwe tugendamu just kwekwasizaako ku kiki kye twagala okukola ng'okyusa obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambira ekyo yali ategeeza ekyo nti ababaka bangi abemulugunya okubeera nga bavudde mu bifo byabwe ebya Member of Parliament okukiikirira abantu baabwe naye nga tebavuddeyo mu bulambulukufu nti bawanguddwa akalulu wabula bavuddeyo olw'okubbibwa akalulu. Kitegeeza ki nti kano yali mmanduso ey'okubanjanga oba ey'okukolebwako okuggyako nakyemalira oba okuggyako obukulembeze obuluddeko okuggyako abantu abakola ebintu ebirimu vulugu. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo abadde ajja ng'agamba abantu kiyinza kutegeeza ki eri bammemba balala abaasudde akalulu kaabwe oba abaagudde nti oyinza okukola petition n'osasanya ssente endala naye ate tekikakasa nti ddala okugenda kuweebwa obuwanguzi bwo. Kitegeeza oyinza okubeera nga otaddemu ssente ate at the end of the day era n'oba ng'okubwa akalulu. So bino ebigenda maaso ku nsi yaffe Uganda twejjusa oba tugenda kuba nga tukuwa amawulire mangi nnyo agakwatagana ku byebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda current affairs. Nkusaba subscribinga like nga sharinga tube nga tuwa information gy'otajja kufuna abantu walala wonna okuleka wano ku Focus TV. Thank you so much gwe agoberera tusingane nate mu videos zijja maaso. For now, bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV bingi